era nsanyuse okulaba nti tulina abaana abato abazze okubeera naffe ku mukolo guno. Simanyi oba bonna bafumbe, naye omutaka wa Lusimbi ndowooza gwe tujja okwebaza. Omulimu gwe tuliko ogw'okuzzaawo ebintu byaffe ebyali byonoonese, okuleeta okukulaakulana mu bantu baffe ne mu ggwanga, okutwalira awamu. Omulimu guno gwetaaga abataka abakulu ab'obusolya abalengera ewala, olw'okuba abantu babassaamu ekitiibwa era mu bika byabwe babatunuulira okulaba nti babatwala mu maaso. N'olwekyo bwe tufunayo ku bataka abakulu ab'obusolya abalengera ewala ne baleeta enkulaakulana mu bika byabwe, tulina okukisanyukira era n'okubeebaza. Era wano olwaleero njagala okwebaza omutaka wa Lusimbi olw'okuba nti ekika ky'Effumbe kitandiseeko okuba nga kikola ebyo ebiyamba abazzukulu mu kika ky'Effumbe. Ekika kikoze enteekateeka ez'okulongoosa embuga yaazo. Ekyo kiwa ekika ekitiibwa, kiwa omukulembeze w'ekika naye ekitiibwa, ne kiwa n'Obuganda ekitiibwa. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebale ddala. Ekika kifuddeyo okulaba nti emiti emito gifuna we gisobola okugenda okubangulwa. Mpulidde nti nno waliwo essomero eppya eryazimbibwa ab'Effumbe. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Ekika kifuddeyo nnyo ku butonde bw'ensi. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Okuba nti omutaka wa Lusimbi n'abazzukulu be basobodde okukuuma obutaka n'okukuuma olusozi olwo, kintu kikulu nnyo. Naye nga bwe twali tuteesezza nti ekika kisaana kibe nga kironda ba trustees abayima abasobola okuba nga balabirira ensonga z'ekika ekyo. Nawuliddeko nti ab'Effumbe basobola okuba nga balina ba trustees oba nga bali kumpi okufuna ba trustees. Ekyo kintu kikulu nnyo. Nsembayo era nga njogera eri abaana abato. Omulembe gwe tulimu mulembe gw'abantu abasobola okuba nga beeyingira mu kuvuganya. Omulembe guno gwa kuvuganya kye kitegeeza nti omuntu okusobola okuba ng'awangula, ng'afuuka omuwanguzi, ng'atambula, ng'agenda mu maaso,
alina okuba nga asomye, ng'atendekeddwa era nga muntu wa mpisa. N'olwekyo njagala okukubiriza abaana abato abamu ku mmwe nsuubira nti muli mu masomero oba nga muli kumpi okugenda mu masomero, mufube nnyo ng'abazadde bammwe babayambye, mulwane, musome n'amaanyi, muwangule emisomo, awo mujja kuba nga mufuuse abantu ab'omugaso eri eggwanga lyammwe, ery'ekika kyammwe, era omuntu ow'omugaso ye wennyini. Mwebale nnyo okujja, tusanyusa okubalaba. Kirungi okulaba nti nno enkuyanja kansuubire nti nno bafumbe be basinze obungi wano. Tusanyusa okubalaba. Katonda abakuume.